Expedito Sendika Ggwanga mutuuze w'e Kulina mu division y'e Makindye atubulidde nti kagisukka mu myaka 2 ng'azimba era ennyumba eziwera azirinamu omukono. Wabula ono okuyiga okuzimba teyayita mu ssomero. Ekyannyamba waliwo baganda bange abatandika okundaba nti mmanyi okukolaakola ne batandika okumpa eyasookera ddala yampa luumu emu n'engizimba bulungi naye era eyo luumu emu nange we namala ogivaako nga ndaba wakati wano enenge gyezimbyemu era nakati ennyumba eyo gyeri era weeri awo era bulaza wange omulala n'addamu nampa luumu 2 budduuka obwo nembuzimba bulungi naye ate obwo nabwe enkusobi nagikola nabuleka mu ttaka era nabwo mbulaba amazzi gabuyingira nakati bukyaliwo. Sendika Ggwanga atubulidde butya bw'apima ebipimo ku sayiti ez'enjawulo zabadde azimba. Nsobola okumanya nti oba nnyumba luumu 2 esobola okutwala ensawo za seminti 10 nga mpimye nti ffe tutera okuzimba nti seminti ensawo ngibalira eggaali 5 ensawo nengibalira eggaali 5 kati eggaali 5 ezo ate nenzibala mu kamotoka ensawo eggaali 5 ate era zigenda mu motoka buli ensawo 5 zikola akamotoka kamu nze bwentyo bwenkibala. Wabula agamba nti singa afuna omukisa okuddayo okusoma yandisobodde. Natandika okupoota nga tiwaliwo cranes baleeta cranes nga tiwaliwo mixer waliwo mixer ebintu bingi bye bakoze nalabako ne plasta nga bamukubisa chuma kifuwako bufuuyi bijja kutuuka ng'oteekwa kuba olina bbaluwa okubanga ogenze mu ebyo. Nga Sendika Ggwanga Chelsea Mbabaali nga musizi wa langi naye agamba nti omulimu agumazeemu emyaka 7 wabula nga talina mpapula wabula ng'emirimu afuna. Emirimu kati client gwenkoledde bw'asiima then yawo omulala ennamba oba oliawo ng'oli akubira essimu naye nakulaba wakola wano osobola okujja tunyumyemu abamu bakugamba nti awo tuwayeemu. Ono tumubuuziza butya bw'akikola singa oli amugamba langi gy'atamanyi. N'agamba njagala kakala bwe kati kafaana bwe kati ne bwe kati ng'ogenda muyinza n'okawandiika wansi kali a bit bluish kalimu dark tugamba bwe bityo kati n'okatwala omwana n'akatabula ne bakatuuma erinnya lyo kati nagwe mukasa kati eno bwe bityo tebalemererwa kyo kyenjagala okukakasa. Wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe ki National Building Review Board wamu ne Makerere University baviiriddeyo okutandika okubangula bafundi bano okusobola okutuukana n'omutindo ogusaanidde. So tulina obbatendeka engeri gye basobola okwetangiramu obubenje buno wamu n'okukola ekituufu nga bali ku ground. Okugeza bwe bakugamba nti olina okutabula omusenyu ogutabula otya okozesa bipimo byenkana ki bw'oba osiiga langi kika ki bw'oba osereka otya. Ekitongole era kisuubira n'okutendeka bafundi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. The last training there were only 65 this year. We've taken the figure above to about 200 and based on the analysis evaluation of what has happened on ground, the impact, the changes that we are getting, we will then scale this to other parts of the country. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.